Okay, Newton Buteeraba is in the house and we're going to talk business. Empagi ttaano okuyimirira business. Manye mu Busiraamu okuyimirirawo ku mpagi ttaano. Era n'obusira kwegamba ndowooza olinga yategedde nti we naatandikira ku nkusimye obanye ebigezo kuba okoze bakutadde oli director mu eyo business. And just mugezi. Goba wa advise. Ogamba bani. Bafaida banzi nkugamba ki munnange. Banziguddemu ku company eyo. Esiri naye bamala ne bantegeezaako. Okay. Nenga si kibaamu na mukono guli awo gw'amaanyi. Happy New Year. Happy New Year Farida. Obulamu bulungi. Obulamu mashallah tweba. Kayo mu nsiko. Mu nsiko nakube emundu. Abakwita keke za nyago. Nakube emundu naye nga nsasi gonna. Batugamba abantu abadukireyo mu nsiko ezitali mu ffene. Abalala waliyo kalitunsi ffe twali wali awali entuntunu. Anze nali lucky. Emmere yange emisiru yagireetanga. Anna. Nga gwe ate watusinga ku ffe twali ku ensiko teyammenya. Ensiko teyakumenya. Njagala okutumirako nange Farida. Njagala okutumira ku mwami gwe bayita Mustafa owaggagawala electronics. Aina amaduuka ndowooza nga 7 gonna gatunda TV ezo naye kati we tuli Mwasuze Mutya bonna maduuka ge omuntu ateekako TV nga 15 zonna ziraga bwayise Kawempe Nakifuma Gayaza buli awali branch yakuwadde ne sente za Kalangu kubanga yo vocha ogenda nayo omulala gwenjo tumirako loza nja tumira ku Moses Blessed wa malaria o Canada ye buli kadde kyemanyi naawe omulaba nnyo nga ayagala nnyo sheeno so abeera agigoberera. Mpozi ne taata wange yansomesa business kubanga natunudde nga ebintu byonna byengenda okusomesaako ebisinga kwali kusalawo okwe nga ndi mu kibiina nga kyakutaano nanyingiza edduuka ebintu bye nali siyagala kumbe yali anteekateeka naye nga neyanziza okunkyaza Farida. Tutandikiddewa tutandikira ku mpagi. Ebintu byonna ebisobola okuwangaala ne bitwala ebbanga eddene munayo bwagenzo bitunuulira nga empagi ze zibiyamba kati nga bwolaba nti obusiraamu bumazeewo emyaka 1400 obukristaayo emyaka 1200. Empagi etaano ez'obuyisiraamu kuliko shahada, salat, zaka, sawum ne hijja. So olaba nti oli bwagamba nti naye nze ndi musiraamu asiiba naye nga sisaala kigaana kigaana naye bw'ojjanga ogoberedde empagi kiyamba nnyo okuwangaaza bagamba oyo haji ate awazaka ate asiiba ate asaala ate akkiriza mbu Allah ali omu. So kiyamba obuyisiraamu okusigalawo n'obukristaayo bwe buto bwe bubaddewo ebintu byonna ebiwangadde biwangaalira ku mpagi. So empagi bw'obeera ogitunuulidde ya mugaso nti ne bwe tugenda mu structural engineering oba okuzimba kati eno kalina lwakuba tetulaba naye bba abagizimba balina we baateeka empagi ewanirire obuzito obuli waggulu. Kati empagi zonna ze bakola eziwanirira ebizimbe entindo skyscraper ziyambe structure ezo okuwangaala. So ne bizinensi zennyini bazikoze nga zirina empagi 5 eziziyamba okuwangaala era nja bizinensi zonna oba okola ki mpagi 5 era ojja kulaba nti Farida abantu njagala bategeeza nti covid nga ye tasobola kutta bizinensi. Ekita bizinensi bwe bunafu bw'empagi zo kuba gwe bw'obeera ne bizinensi ng'eri ku mpagi covid bwajja yeekoona ku mpagi bwajja kwegamba empagi ewanirira era empagi ezo jalaba nti bw'obadde tojja kugoberera mpagi nga 5 nga olinako 2 olinako 3 olinako 1 covid bwajja akuyitamu buyisi. Omusajja omugezi ennyo bamuyita Zygmunt Bauman yagamba nti amaanyi g'olutindo bridge tebagalabira ku maanyi g'empagi zonna
yagamba nti olina okutunuulira empagi zonna eziwaniridde olutindo n'onoonyaamu empagi emu n'onoonya obunafu bwayo. Obunafu bw'eyo empagi geemaanyi g'olutindo. Oba okategedde ako? Naatera. Olutindo lutuula ku mpagi, basaayo empagi lutuuleko. Naye bw'oba oyagala okumanya amaanyi g'olutindo olina okujja ng'okebera buli mpagi paka lw'otuuka ku mpagi n'ogamba eno yeesinga obunafu, naye amaanyi gaayo gali gatya. Senga amaanyi gaayo gaba manafu nnyo, eyo empagi esobola okuviirako olutindo lwonna okyankalana. So n'amaanyi aga bizinensi tegajja kuva mu maanyi gonna ag'empagi zonna ku bwa ssekinnoomu. Olina okujja ng'otunuulira mpagi ku mpagi. Era ngenda okuzibamenyera wano nti empagi esooka bagiyita strategy. Kansooke nzibawe then nzirambulule. Empagi esooka bagiyita strategy. Strategy kwe kutuula nze naawe ne tugamba eno ye bizinensi yaffe twagala kugitwalawa, ne tuteekangawo obudde obw'okulowooza okuteekawo enteekateeka. So eyo mpagi ya birowoozo. Kati oyo yenna ali mu kutulaba ng'alina bizinensi nga talina budde, talina waatuula kulowoolezaako bizinensi eyo. Eyo empagi tagirina. Oyinza n'oba mu buliri, oyinza n'oba mu kinaabiro, oyinza n'okuba otudde butuuzi bw'oti ku toyi naye nga olowooza ku bizinensi yo. Mpagi ya kulowooza kuteekawo nteekateeka. Empagi ey'okubiri ya finance oba ebyensimbi, kubanga manya nti business sente zijja. Bw'ova ku mpagi ya finance waliwo empagi ebyekitunzi, marketing. Bw'ova ku mpagi ya marketing waliwo empagi ey'abantu abakolera mu eyo business. So ezo naakakuwaako meka? Human resource, yes. Nkuwadde strategy oba okulowooza ku business, nenkuwa finance, nenkuwa human resource, nenkuwa marketing, nenkuwa ne operations. Naye ndowooza nga sinnaba kulambulula abantu tulina okuddamu ne tubategeeza Farida kiki kye bayita business, nti buli lwenzija wano abantu mbabuulira nti business ebeera repeated process, enkola ey'omuddiringanwa that creates and delivers value. Kwegamba mubeerako ekintu ekyomuwendo abantu kye beetaaga ne mugamba katukiteekewo tukidelivaringe. Ate naffe tukifune. Naye ekintu ekyo kye muteekawo ne mudelivaringa, abantu abalala ebbali balina okuba nga bakyetaaga oba nga bakyagala. Kyokka tebakoma kukyetaaga na kukyagala, naye balina okuba nga n'ebbeeyi gye mukitaddeko gye bali willing okisasulira. Gye bali willing. Beba setting ebbeeyi ffe tusetinga naye babeera willing. Kwegamba ffe tukola essimu ne tugamba essimu ejja kuba yakakadde. Naye jjukira nti abantu babeera baagala nti buli ekintu kyagula ng'agula value ye yasinza okufunamu. Omuntu bw'ajja n'alaba olugoye ne mulugamba nti olugoye lwakakadde, agenda n'agamba naye bwe nyambala olugoye lwakakadde ngenda funamu value ki. So alina okubeera willing okusasulira. Nga bw'olaba nti ffenna twagala firimu naye lw'oligamba nti nno sinema bagiguddewo tiketi ya miliyoni 3, buli firimu njagala naye nga oba ngenda kudda oba tudda n'entebe oba nzira n'entebe za sinema n'abeera ng'akireka. So abantu bw'oba ocreatinga no deliveringa value, eyo value abantu abalala balina okuba nga bagyetaaga oba nga bajagala, naye ate balina okubeera nga bali ebbeeyi bali willing okugisasula. Awo marketing si wagirawo mbaagazese okategeera. So bali willing okugisasulira, kyokka nga bw'oba oli mu kugikola eyo value olina okufuba okulaba nti satisfyinga oba ekkusa ebisuubizo ekugamba expectations zaabwe, ebintu bye basuubira. Naye ate era mu kukola ebintu ebyo byonna olina okufuba okulaba nti kijja kuvaamu amagoba agakusobozesa okukisigalamu. Kati buli lwe tubeera nga tutambuza bizinensi ebyo bye tulina okujjukira. Kwegabwe nkikola nenkiteeka ku bbeeyi gye batali willing to pay, nina either okusala oba ogenda bwensala nga tekivaayo, olina cost of production tevaayo. Olumba naawe kati ekyo kiba kiganye. So kyova olaba nti buli kadde abantu babe tulina kukola ki, oba alina tutandika bizinensi alina obanga yasoma apaana.
si nti oba olina kusoma, si nti oba olina kuba mugagga, si gwe olina kunoonya ekizibu abantu kye balina n'ogamba ekyo kyenjagala osolvinga, naye njagala kisolvinga bwe nti naye akabeeyi kano banaasobola okukasasula, era kyendi mu kubawa kiri mu kuleeta ebyo bye basuubira, then bwe mba mbibawadde nze nsobola osigazaamu amagoba agazikirizo kisigalamu. Kasita ebyo byonna bigaana oyinza okukola ekintu ekirala. Naye omanyi mbu wano mu strategy kizibu okutegeera mu binaagaana until bw'otuukira ddala mu katale. Which is true, ekyo nakyo kisoboka, naye abantu tubagamba nti bizinensi zonna zisooka kukola sense ku lupapula lwakuba abantu tebakikola bukozi. Naye kankuwa ekyokulabirako nti osobola okutuula Farida n'ogamba nti kano bwe kabanga ke katale aka hijab nga bano abantu bagula hijab nga bazigula ku ssente bwe ziti, nze nenzisuubula wali nenzitambuza bwenti nenzija nenzitunda nga za mutindo bwe guti, nsuubirako akasente bwe kati. Osobola okukikola n'okiraba kubanga abantu bakola forecast. Abantu bangi nnyo bagenze ne balowooza nti bakola business, naye ebintu ebyo nga tebatunuulidde nti balina okuba ne value gye bawa abantu, nga tebatunuulidde nti abantu balina okubeera nga balina ssente ze basuubira okusasula, kubanga business yonna eta attractinga attention nga bwe wagambye, etafaayo ku bya kitunze yebeera flop. Business yonna eta delivering nga kyesuubiza abo baba bafere. Business yonna nga value gye creating nga teyagala bagiwe ssente eyebeera NGO. Business yonna nga yo bwetunda tejjaamu ssente kukola magoba ebe erina okuggalawo. So ebyo ebintu byenjagala abantu bakubaganyeeko ebirowoozo tulyoke tutunuulire zino empagi. Empagi eyo esooka eya strategy. Farida, abantu tulina okutandika okulowooleza bizinensi zaffe ate nga okulowooleza kuno kwe tukola okwa business oba planning, okuteekateeka kyetaagisa nga tutunula mu maaso nti osobola okubeera kati tuli mu 2021 mu February n'ogamba naye mu Gw'omusanvu tujja kuba tugaziye, oba mu Gw'omusanvu wali tujja kuggalawo tewakyakola magoba, oba mu Gw'omusanvu tujja leetayo omukozi akwata amasimu, mu Gw'omusanvu tujja leetayo asikaali. Ekyo bw'oba tokirina gwe ng'oli mu kutunda butunzi by'amaguzi nga totuulamu kugamba nti naye kino kyendi mu kuvuga nkitwalawa, akagoba kagaana. Kubanga senga ozzeega waliwo bizinesi ezisurvivinze bwe ziti. Anti kati usually eba ekulaga nti oba lwakuba tebatubuulira nalowoozaako ku kino nsuubira kino tukirabirawo nga obaolyawo kiguddewo. Eba ekulaga nga esurvivinze naye omuyaga bwe gujja. Omanyi ffe tuba tulinze muyaga kubanga ekitukozesa empagi kubeera nga ne bw'oba osurvivingira by chance oba by guesswork, empewo bwejja oba embuyaga bwejja osigala oli mugumu. Kati abo bonna abatagoberera ngeri gye bazimbamu mpagi, eno empagi ne bagibuusa amaaso era ojja kulaba nti kuba kati senga otunula Farida mu Uganda business nyingi ezigudde nga bannyinizo baasalawo okugaziwa strategy nga tebatuula kulowooza ku kugaziwa. Bo baakeera bukeezi ku makya ne baga neno restaurant eno abantu nga bangi tugitwale n'eri, tebakirowoozazaako mu bulambulukufu bwakyo ne bagenda ne bagaziwa. Kati bwe baagala okugaziya restaurant eno bagenda olaba ssente ze balinawo na ntono ne bagamba gye lwaki banka tetuwaayo ne ku ssente, ne bafunayo ku ssente za banka ne bagenda ne bagulawo restaurant endala nga nnene ng'erina amajiiko ga kabi. Kwegamba okugaziwa waliwo ebintu bingi by'oteeka into consideration. Yes, tutuula ne tugamba ye bannaaye awo we tulaga tulinawo bakasitoma, waliwo abantu bayitawo, baani abaliirawo, restaurant endala weeziri zo zikola ki. Era njagala otunule nnyo Farida nti banka, nze banka nzaagala nnyo kubanga zindaga bizinesi bwetambula. Era abantu bwe bakoppa enneeyisa ya banka, tewakubadde banka ze zibeera ne ssente, naye banka zibeera ne ssente nga si zaabwe nga zaffe abantu naye bakwata batya ssente zaffe ne bazizannyisa bulungi, balina ebintu bye bagoberera
banka okujja okuggulawo branch mu kifo ng'emaze okukitegeera nti awo tuyinawo abantu baba bakebedde kubanga banka bw'ojja okuggulawo akawunti bakubuuza ne gy'obeera so basobola okugamba Kawempe nga tulinayo abantu bangi buli lwe tunaawezanga abantu 2,000 nga baguddewo akawunti wano ng'abo tubaggulira branch eyaabwe so abantu abo bwe tebannawera 2,000 banka tejja tereta branch kati basaza amagezi baleta buduuka kati ndozero balaba bwe bakekkereze ebbeeyi banka namba negamba tetujja kukola branch tujja teekawo agency banka ne babeera nga bejjeeko risk tewaliwo agency kizibu okusanga omukyalo oyo wakaduuka wa agency banking ng'alina emmundu ng'asasula amasannyalaze oba amazzi kati banka yejjako ebintu bingi bwezito bwe zibeera nga zirowooza naye batuula ne bagamba omuntu bw'anaaba azze ng'ayagala agency banking tunaamusaba biki era ojja laba bwe bakusaba nga baabirowoozezzaako so tulina okutandika ng'Abannayuganda okukola bizinensi nga twagala okulowooza kubanga buli lw'obeera nga omusajja omugezi ennyo bali bamuyita Sir Joshua Reynolds yali mukubi wa art yagamba nti there is no expedient which man will not resort to avoid the labor of thinking nti omuntu agenda kwagala nnyo okwewala okulowooza era ajja teekawo ebintu ebyokwekwasa bingi lwaki kulowooza ndowooza kumenyamu okulowooza kumenyamu era womanyira nti abantu bakyawa okulowooza ojja ogezeeko okubeera nga ocommunicatinga figures oba ebibalo oli agambira okubala nze nakusuula mupitu nze okubala saagala nga tatunuulidde ebibalo naye abo bokka abalowooza nibaga neerindako agambye wano yafunye meka wano nga tebigatta abo bokka abasalawo ne baga nja tuula ndowoozi be basobola okugamba omusajja wuuna atutwala kaguddeyo ali mutuvuga sipiidi olw'ebibalo bino so okulowooza kikulu nnyo mu bizinensi era abantu abatudde ne balowooza ne bakozesa ku strategy kankuwa ekyokulabirako mu China waliyo company ekola cosmetics ebintu by'abakyala bagiyita Lin Qingshuan eri mu Shanghai company eyo covid yajja n'egikuba covid bw'egikuba ne baggalawo stores zaabwe zonna naye bannyiniyo ne batuula ne bagamba waayi tukoze tutya nga tuli mu kuva mu katale ne bagamba omanyi tukwate ba sales agent baffe bafuuke basire queen ku social media ne bakwata ba sales agent abawala bana babadde mu stores bwennyini ne babafuula basire queen ku social media naye ng'ebintu bye balaga bya company bo bali weeringi nga bali kuba emirimu giweddewo bazze ne bakugamba nti eyo store tulina ogigala eyo store tulina ogigala eyo store tulina ogigala naye ne bagamba abakozi baffe tetubagoba tuddemu twogere nabo ne babafuula kugamba ne bafuula ba advisor babadde mu stores zino ne bajja ku online ne batandika okubeera nga bakola makeup nga bakozesa makeup wa company lipstick wa company eyelashes za company ebintu byonna bwa company bakola sales bagamba nti waliwo olunaku lwe baali abangi ennyo omuntu omu n'akola sales ezisinga neza store 2 ziri stores ze baggala naye ng'okiraba kiva ku kinti obuzibu obwo bwe bujja bubu bannyini business baddamu ne batuula ne bagamba waayi tukoze tutya Nike company ekola ebyokwambala bino ebyabazannyi ba sports Nike yalina okuggalawo store mu China nga 7 naye baatuula ne bagamba waayi tukoze strategy ki mu China wana akatale kaffe kano kanene nnyo tuddire ababadde abatutundira ebintu bino abakozi baffe batandika okukola fitness workouts so ne batandika okuwa fitness advice ku internet kati luli mubadde mumulaba mu store naye kati ngagamba oli mu lockdown nange ndi mu lockdown kaakano keera kumacha kuba push up tugambe 5 bali ku social media nga bali ku social media kati eyo ye strategy nti tubeere nga tugaba ebintu byebimu naye mu different channel luli tubadde tubigabira mu store abantu tebakyajja kati tugende
tugende ku internet kitegeeza nti bw'obeera e Uganda naawe ekyo osobola okutuula n'ogamba nti how can I give the same product but on a different channel toyinza gamba bagaddewo amabaala kati w'amabaala akola anti n'ofuuyira akagalo bagaddewo amabaala n'ofuuyira akagalo bagagula ddi n'okyawa n'abagaggadde abantu bakutte restaurant bakutte kye baalinga bayita ebbaala ekigambo bba ne bakijjawo ne bakola ogupande gunene gwa restaurant naye nga bw'ogituulamu n'ogamba mpaayo kabbiya bakaleeta paka ssaawa 3 n'emmere ne bagireeta bwe bali mu kukola eyo ye strategy badidde okwali guest house anti guest house baziwera guest house ne bagijjako ne bassaako mu hotel kati owa LDU bwajja okutukwata guest house bazigaloga muzee yeno si guest house muzee yeno motel motel egwa mu kya motel ne hotel babitereza so eyebeera strategy obeera oleese the same product but a different channel ate osobola okukozesa same infrastructure byobadde okozesa noleeta different product gambanga company gye bayita LVMH ojja tugamba ku LVMH okay. Let's take a break. Kapeni wakafunye? Yes, please do, because the professor is in the house. Newton Buteeraba. Tabao. Empagi 5 business kwe zitambulira kye tuliko olwaleero. Yes, webale nnyo okuba nti olinaffe yonna gye twatandikidde eddakiika nga 30 emabega. Ndina Newton Buteeraba, mwami aveeri mu House of Wealth, ebyensimbi business abitegeera nnyo. Newton obadde wakatugamba strategy. Mbadde nkugamba ku strategy nenkugamba ku company gye bayita neetaaga ekiseera kingi tukola strategy nyinza okuba nga nfunye sente zange obukadde bwange 24 nayagala dde okukola business naye nga sirina sure business ki nyinza n'okuba nali saakirowoozaako but mbukutte bwe nti what do I do with this money kati immediately ne ngamba kantunde engoye era nengenda nenoonya edduuka eriri empty nenfuna mpa engoye nentuula nentunda. Okay, oleese ekintu ekirungi era kyova olaba njagala awo wennyini we mba ntandikira nti okubeera n'obukadde 24 n'ogamba nti kogenda otunda engoye si bwe wanditandise wanditandise nakwebuuza nti kiki kyenjagala nga nze wandibadde ogamba nti neetaaga tugambe okugula ettaka nzimba essomero oba okugula ettaka nzimba ennyumba oba weetaaga ekiruubirirwa ekisooka kati ekiruubirirwa n'okiwaakinga backwards ngoga ngenda tunda ngoye zintwale wali kati strategy kwe kubeera nti oyagala kugenda wali oyagala kuzimba maka oyagala twala baana bo basomera ebweru oyagala kugenda ku holiday naye nga oyagala kuyita mu kutunda ngoye kati otandika okufuna ekirowoozo nti engoye zino naatunda mmeka kyobola twakowa okulowooza kati lwaki ntandika okugattagatta kati okugattagatta okukuyamba sikola situnda ngoye zange lwaba ziguze nezitambula bulungi awo nendaba nga ziweze nenzimba ennyumba gye okutandika bizinensi eyo nga tolina kiruubirirwa kyova olaba era obeera mu ngoye bwotayo oba landirondi n'akugaluga ebyengoye bino byaki agenze mu kasooli asinga bw'ogenda mu kasooli n'omulima akawuka ne kamulya oba n'obonaabona naye mu sitoowa nga jibe n'ebino ebyakasooli byaki twajjirwa gavumenti eno ne tuddamu ne tukusanga oli mu byennyanja kati ate baaga ebyatandise okuvaayo nga bifuna ebyennyanja oba byaki n'ogendako ne mbukaaya kagana otagala okutagala okuva mu kubeera nti tewatandika nakugamba nti kiki kyenjagala buli lwobeera ng'olina kyoyagala n'ogamba naye omanyi Mercedes oyo wa mwaka gumu nandiyagadde waawereza emyaka nga 23 ng'asobola okugenda nti bw'aba tafunye scholarship e Harvard nze nja kumuweerera nga taata we n'obalamu ssente ezeetaagisa ngenda kutandika wano ka bizinensi kano kantwale wali kati eyo ye strategy kwega yempulaninga engeri gye tuva ku point A tugende ku point B so tutandika okwero tutambudde tutya tutambudde naki kwega kye kinene ekiri mu kitono ky'entandika kabisa so ojja kulaba nti
tuzazanye dda mu covid era ziri mu ssanyu eyo kampani gyegaye Louis Vuitton LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy bakola perfume nsawo tukyusizaamu ki bakoze sanitizer ala bakoze sanitizer kutagala okwo si kutagala kubanga strategy yaabwe ekusigazaawo infrastructure yeemu ne baleeta different products bwe baba bakola perfume batamu alcohol so bagambye engeri gye tudiiringa mu perfume biri tuleme bissaamu kati tusigazeemu alcohol na tugambe twongeremu ebintu ebirala so ne babeera nga basigaza infrastructure yeemu ne batandika okufulumya different product strategy yakulowooza kampani gye bayita BYD yemu kuzisinga okukola amamotoka China eyo naye abantu bwe babadde mu lockdown nga ebintu byesibye BYD yadidde machine zennyini ze bawo assembling okukola amamotoka ne batandika okukola face mask era njagala otunule wawo ka face mask akali common ennyo mu nsi akabbulu akaliko obuntu obwa white ojja kasa kava China era okalaba bakola 5 million face masks buli lunaku bali mu kusupplyinga nsi yonna kati essanyu libatta bwogerageranya kikola sense nti tubadde tukola emmotoka kati tukola mask eyo ne bwebeera ya $50 okitegeera emmotoka ebadde ya 10 million naye gwe manya nti bakola miliyoni 5 buli lunaku kati tebeeza okuva covid lwe yatandika bakakola mask meka kyovula zijja e Uganda buli omusanga ne ka mask akabbulu ne Kenya babulina nga bwamanyi China bwetambuza ekintu kati ekintu kye bakitambuza kampani gye bayita Ford ne kampani gye bayita General Motors bo batandise kukola zi ventilator mwene embeera kati omunayuganda ayinza kukola ati omunayuganda abadde ne butcher ng'etema nnyama ayinza ogowayi badde ntunda butunzi nnyama ne kati omwana kaajooke luli obadde otema nteme ne kati n'ogamba ntaddewo n'essigiri ng'osigadde otema naye kati omwana n'akwokera mu maaso awo n'obeera nga omuwa abadde atunda obutunzi amagi n'ogamba naye waerindako bwe ntandikawo zino kwegamba baziyita batya Rolex stores nga nze nsupplying amagi ndeete nno n'eŋŋano kati otandise okulowooleza mu eyo embeera buli lwoganejjukira kize because waliwo ekizibu ekize kubyensi naye starting your business tekyalimu mu starting the business tekyalimu kati mulimu ebiyinza okubamu badde nkugamba ndeka ntunda engoye zange bwe ziwera akasente ng'olungi ye kyemba nzikolamu kati kubanga tunadda mu strategy waliwo abagenda tulanisa bagaya wenakwera strategy za Newton nga ne strategy tagimanyi ati kati bw'okitunuulira mu bulambukufu bwakyo oyinza okukitya naye amazima gali nti strategy kwe kugamba nti nkoze ntya enteekateeka nve enamboole ngende emukono so oyinza okugamba kanve enamboole ngende emukono nja kutambula bwe naatuuka wali ninnya akabooda bwe naatuuka wali ninnya akapiki oba akagaali eyo strategy engeri gy'onootambulamu buli lw'obeera ng'okikoze kikuyamba nnyo olw'ensonga nti ababeera bakirowooleza there and then tebatera kusinga baakiraba bifo waliwo ababeera eyo ne bagamba naye what can go wrong buzibu buyinza kuvaawa ne batandika okulowooleza obuzibu nga tebunnajja kati abo ate baba basukkulumu nnyo kuba nabaga obuzibu buzze bane tukoze tutya okitegeere kigamba so eyo strategy bwetyo weetambula abantu tubakubiriza babeere nga bateekawo kaakadde ak'okulowooleza bizinesi yabe baleme kubeera nga bannyikivu nnyo mu kutunda nakusuubula olina okutuula n'ogamba naye kati abantu nga bakasitoma oba bangi tunaabakola tutya kitegeeza tulina okwongerako wano ku bantu ekyo mu kiba kyakulowooza
najjamu 10 najjamu 8 ogenda okutunuulira omwezi nga yeewadde miliyoni 5 ate nga singa guwadde musaala. Kati ekibuuzo twebuuza ezo miliyoni 5 azigwanira? The answer is a yes. Naye ekibuuzo ekirala twebuuza, senga yabadde afunye mukozi akola ebyo byennyini byakola, yandimuwadde 5? Ate omukozi ye nannyiniyo kyati kyegamba nti omulimu ogwo gwali mu kukola, kubanga bw'obeera nga gwe nannyini bizinensi oba ogenda kukola ebintu ebisinga eby'abakozi bye bakola, kankuwa ekyokulabirako, gw'osuubula otudde ku seefu, gwe cashier, gw'oyogera ne bakasitoma. So kwegamba gwe purchasing officer, gwe cashier, ate era gwe sales representative mu eyo bizinensi. Senga ohayalinze bakozi n'obaleeta bakole ebintu ebyo, omukozi eyandibadde wandimuwadde miliyoni 5? Nedda. Ojja kusanga obeera omunyigiriza omumitwalo. So bw'oba omukozi oyagala kumuwa mitwalo 4 okukola ebintu ebyo, kitegeeza naawe eyo ye base salary yo, gwe nga nnyini bizinensi. Olina okugamba nti senga sibaddeewo ne ng'aka ŋŋendeko mu kyalo, naye bwe ŋŋenda mu kyalo owaaye Lawrence jangu onkwatireko mu dduuka lyange, ojja kusuubula wannaaki okwate ku seefu otunde biki. Lawrence n'abuuza oyo nnyini bizinensi, owaayo onompaayo meka? Nja kuwaayo 4. Kitegeeza 4 g'owa Lawrence naawe ye base salary yo. Kati gwe oyongeramu top up lwakuba gwe nannyini, n'ogamba maybe omulala yenna bwe mba muwadde nandimuwadde 4, nze nja kutwala emitwalo nga 8. Ogwo gwe musaala gwo mu kifo ky'okusokoolamu ne weewa miliyoni 5, 3, 2, 10. Kati waliwo abantu ekirala ekyo balina okukola nti bw'obeera nga gwe nnyini eyo bizinensi, eri omwaka bwe gwandiwedde wandyesasudde nga director, n'ogamba nti nja kwewanga omusaala buli mwezi, naye omwaka bwe guggwaako nina okukwata amagoba ne neewaayo percentage nga director. So ekyo bakibuusa amaaso, sente zonna ne bazeewa buli mwezi, ne bateewa ku mwaka okukakkana nga bizinensi eyabise. Finance kintu kikulu nnyo nga bwe gambye nti gwe musaayi oguli nga bw'olaba omusaayi bwe gutambuza omuntu. Finance gwe musaayi oguli mu kutambuza bizinensi. Era abagezi ennyo bafuba okulaba senga ogenze mu banka, banka erina engeri gyetunuuliramu ssente n'ogamba obulaba n'abasajja babaka. Wali ku ttera abala ssente waliwo kamera nga 4 ezimutunuulira. Babeereyo nga bamonitoring. Babeera bamulaba ssente z'abala. Era bw'oba oyagala okumanya nti bali serious nnyo ku ssente, genda mu banka obeere nga gwe owandiise nti oyagala depositinga miliyoni 1, oteekeyo miliyoni 1 onyigemu emitwalo 5. Ojja kulaba omukyalo oyo oba omwami atudde ku bw'anaazibala 5 jjajja gikuwa, bw'anaazeerabira ne zisigalamu zigenda basuza mu banka, kuba bajja zigatta nga tezibalanse. 5 gino gyavuddewa. Era bw'okomawo ne bw'oba okomyewo nkeera n'ogamba ndabika nalese wano ssente zange, tiweesirikire okiraba. So bali ku eyo level. Naye naffe wano tukisobola okubeera nti otandise ekintu kyekitono n'ogoberera ensimbi zifulumye kukola ki? Ekyo nga tetukiina mu biruubirirwa byaffe. Ne ssente nga omutwalo gumu. Gwe oli ku mutwalo ne ssente nga 2,000. Kubanga lwaki? Bizinensi zigenda ne zibeera n'otugoba otutono ku bintu. Genda weebuuze, MTN ne Airtel zitunda chapati. Nakigambako Farida. Chapati. Azini chapati. Ate Airtime siwa 5. Airtime we 5 chapati esukka waawo. Zitunda chapati. Naye zifunako tugoba ki ku ka Airtime ke 5. Kuliko siringi nga tugamba 5. Kati 2,000 ffe tuziraba eno ng'entono. Naye Airtel oba MTN yasinze okusasula omusolo, yasasudde omusolo financial yewedde nga guli mu buwumbi 5. Ejje kuŋŋaanya 5. Kitegeeza bwetunuulira 10,000 teruzannyisa mu 10,000 erabamu obwa 5
ndowooza nga 20 mu 200 erabamu obw'ataano 40 ng'erina bakasitoma obukadde 10 okitegedde. So bakasitoma ekirungi kyerina nti bakasitoma bangi era gwe gwandibadde omulamwa gwaffe kugaziya babeere bangi tubeere nga tujja tufuna ku katono ako, naye akatono ako kyovula tetulina kagayalirira. Omuntu asobola okubeera nga ajja ate ezo ssente ezo naye nga ali mu magoba ge gaali mu kuwaayo, so gaali mu kuwaayo. So olina okufuba okulaba nti bw'obeera otunuulira finance ogenderera gye ziraga ne gye zifulumira. Juzi twali nga tukyali ku university, nalina omwami mukwano gwange so kati lawyer bamuyita Tony. Ffe twali ba chief elder mu Lumumba Hall. Chief elder ffe babuvunaanyizibwa ffe bebebuuzaako. Mbadde nga chief elder mwe mukuŋŋaanya obusuulu. Era twakikola kati ne tuleeta business idea ne tuganayo wa lwaki bano abeesimbyewo mu hall lwaki tetubakuŋŋaanyaamuko kasente. Nze nga chief elder ne nteekayo olukuŋŋaana buli eyeesimbyewo mu hall ajje tumulondemu ba elder bamuwe blessing okusasulanga kwejeji 5 abantu abeeri byesimbye mu hall baali basukka mu bantu 4 basasula ssente ne basasula ssente ne tukuŋŋaanyawo miliyoni nga 2.5 mu kawungeezi kamu. Naye kye twerabira okubala nti ssente olina okuziprotectinga bw'oba olina woozitadde. Abasajja abo bwe baamala okutuwa ssente baba bakkirira amadala ne baganayo ono Buteeraba ne munne ng'ate bo baadde bagezi ssente tuzibajjeko. Nkukakasa Faida waaliwo ekikonde kya kabbo akaalimu ssente almost half a kilometer. Nti abasajja balwanira ekibbo kya balwanira ekisawo kya ssente balwanira mwe tutadde ssente. So mu kusooka twalina bajjanga ababbi tebajjanga ababbi baali bavubuka nga bw'omanyi lubaholebeeramu effujjo ne baganayo ssente nga bakuŋŋaanyiza nnyingi miliyoni nga mu kawungeezi kamu nga basitudenti bannaffe tulina ozibajjako. Kati naye mmwe mwali muzitwalawo anti kati elda gwe mulimu gwaba elda tukuŋŋaanye tuli mu kulaba abantu abaagala okwesimbawo tulamba nti naye gwe weesimbyewo mu holo n'otukolera ki tulina position eri official oba mmwe mwagiyitirawo mwefujjo weribeera. Gw'ogenda ne weebuuza nti ente esasula renti, ente tesasula renti, embuzi tesasula renti, ebisooti. Human beings are the only creatures that parent. Abantu ffeffeka abaakeera ku makya tugo waayo kano kataka kange nkatunda naye nga Katonda yagaba ani gwe yaguza ettaka. So abantu balwanira essente ne balwanira essente ne tugenda paka ne tuva mu mess ne tugenda paka mu room ya Tony ne bakuulamu n'oluggi. Baazitwala? Tebazitwala kubanga awo wennyini twapakuka ne tufuna ab'amaanyi tuguwe mutulwanireko kuba kati ffe tetulina maanyi gali awo. Naye mbadde nja kukulaga nti ssente eyingira mu bizinensi ate eyagala kufulumamu. So kikukakatako gwenga nnyini bizinensi okufuba okulaba nti ebituli otwala akadde n'otunuulira ebyandibadde ebituli. Ebituli bisobola okubeera nga birina mu bank gye mu depositinga. Kyovula banks business tuzigamba funa accountant oba funa engeri gy'okolamu bank reconciliation. Ssente bwe zibeera ku account ne zirwawo oyinza osanga nga zikendeera eri nga tomanyi. So olina ofuba buli mwezi bwe guggwako ojjayo statement yo n'ojjayo naawe z'osuubira deposit zo n'oga nsuubirayo miliyoni za 10 lwaki waliyo 8 banka n'ogibuuza ne twabazeemu bubi bw'oba tokikola bizinensi eyinza okuggwawo. Kale Newton twakalabako 2. Yes. Tubuzayo 3. Katuddemu tuwummule mu katono tubisambye abalina ebibuuzo mmanyiwo okubiisa 7061419 that's a WhatsApp number. Yisaako okwo obuuze Newton abenga atunnyonnyola tunnyonnyoke tovaawo.